President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino yabitugamba nti 2024 tugenda kulabisa Museveni, tugenda kulabula ekisaanidde okulaba nga General Museveni awulira ddala bubi. Kati n'agava mu UN General Museveni awulira ddala bubi. Kasooto aba akatambi kano omanye agavudde mu UN Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino yabitugamba era ze nga abitulabula nga bilabula General Museveni kati nno enamusetuuse ku nnyoge. US independent state wawede kucha for the police sense of diplomacy sense of kat abana kwa kuzomula kwa kwabyo kwa bitwa mastekira walo ebintu just no so community for formality bagate objectives and ends no this now we look at to details all of it when the police have for the police EU as a block. When we represent what EU and offices, what is the interest of taking up offices? Is it could jump up with Banasba office by Uganda, Banasba Kenya, Banasba Tanzania, Banasba, Abona, what are you interested in the EU? What about you? It's not going to you in Texas thing about Taro. No one will talk about but also to take on a problem solver. Get up for brief background. So, one other complaint in Ghana gets up on your organizing no sandwich team of another from Navekalaka Assad, Bagena YCC, the Bagena YCJ, the Bagena in New York, the Bagena before me, the Bagena EU, a Brussels, but that was sandwich team, but nobody go for a man, you ban a Siwa. I'll tell you what you would have seen what you will see, not be the referee of Africa to tell you. That statement is starting to do when he's like making them up, bringing them state and state and love like a sour, just sour down, but enough beating the American Jabo, the again of Weda Casa, this is much tea, what when you work for that. In that to come up to your mom, what was for what. Now, yeah, so what the Gamati, and you will be between the people anymore. They are not getting positive, negatively tangible. Right, such another right. I mean, petition that one is get a YCJ, is get a YCC. That's not about 7. No, put a sanction to what way. Second, about International Criminal Court, International Court of Justice, 7 people will be 7. Second, you can tell me, you can union, tell me, second, the Congress is money. By many Burundi, I must tell you, 7 example meetings. Britain, we have East Africa and beyond. Central African Republic, Southern Sudan. DRC, Congo, Somalia, Uganda, and everything. So that's our community for the last 40 years. International community, 100% away at the extent. Today's super problem now. That's planning, the funding. Dictator now. Over President Africa is a part of the Yaka, taking example ya Sam, taking example ya Magufuli, taking example ya Gaddafi ya toka kwa agenda yoko ya kwanga United Africa. Ilo ya kusema ya kwa ya Morwe. Kwa sababu Mugabe kisaya na kusanya interest za. Ila sababu creating economy ya Zimbabwe ni kati ya ngambu. Kasi kama tegena mass bad money. Sika ma tegena utashwa. In fact, kenda asanje musanyo kwa wasajira musanyo kwa amri. Makongo bakifungula. Yaina example program badida muda sipo. Yakena muteka mbili na kama nida. Tumeza sima muteka mbili for all these years. At the end of that day kamukula gani bani. Ndio sije bali kututa wana baki mtoto kama mtoto kwa ADF no bija no one. Tukena ku Sabeza kati ya operating with neutrality. Kati pato kati abasajja abo ng'aba UN be basajja nga b'oyogedde be basajja abafandinga mwami Museveni
be bamubeeza mu ntebe. Tukizudde nti nno ffe ebintu bye tubagamba tebabiraba. Bannayuganda beekalakaasa mu diaspora, naffe tubeera ku Twitter naye tukizudde tebabiraba. Kati tugenda kukola tutya ku mbeera eyo? Omunnayuganda akoze atya? So bannayuganda bayinza okutegeera nti amazima kulimba ebitongole bino byonna tebigenda tuyamba okugera kujja ku Museveni. That is the reality. Because ate asaabira interest zaabwe okujjako nga mazo gambye avudde mu live nanga byabayogera otabakisira okujja ku media just abikola for PR public relations n'alimba nimbawo n'akulaba kumamala kati agenda kusomulite ya Uganda just abikola for public relations. But the truth be told babakula bamulaba ngageze ku ggwanga lya America Biden yasawaningira abakulembeze ba Africa 49 ne batandika 49 years of state from African continent ne batandika out of 53. You get batandika kati bino just America, US, African Visit Convention, something like that. What is discussing ensonga za Africa? If you get to whatever convention you are streaming and over media, omuzanyo omukulu kubeera nga bageze mu meeting one on one. You get at the end of the day, as long as that's having an interest in the background, when sanctions are yes, you are going to impact. My question is it going to be tangible? Abasajja Rwanda bali in control of the national treasury. Kati olwanda oga Museveni okusaza ssente ekibali kukimapetinga kubanga ebintu byeyimirizza mu lwalero mundu na ssente okurentinga support, political support. However, ye gwero byayona Uganda tukukwatako ne bamusalako ssente olwalero gwene wegana okuwola Exim Bank ya China olwalero wat IMF negana okuwola olwalero wat bank negana okuwola newema kugana okuwola olwalero agenda okumapetingibwa ye munauganda bategala ayinza okubanga ekonomi weyongera okufa bogabbo bali bayinza okubasereza investments bakoze ate at the end of that day tekibagala kucreatinga ssente lwetwakugenda mu kalulu akomandika gabanabanga okugibala olwalero taliiwo simanyi wamandika seeke nobatekawanti oyalipaisi okuba mutegere okupepa yamukomandinga namuga printinga ssente printed paper kina impact oziteka ssente zokuprintiza bisaka mu circulation newe kituukanga ye awulira ssente Jagana printing as a printing, also find by Singapore studios, was printing as a automatic, but I own your bear. I mean, you're affecting a new economy, and you don't print of printings. At the end of the day, was a sentence, whatever tobacco, how much ever sanctions in Zabuchika, economy, inflation, then you are going to get a problem with Joyaka Wunda, or in that cannot be a city, when I get a wheel ball. I can get a family, no as for Grace Mugabe. South Africa, Babylon Dubai, Babylon Canada, Babylon America, Babylon January, Babylon Mayumba. At the end of the day, what you call it, they have to Nasi, go to see around for whatever, and family are with you. I just want to have a skate away. I never play like it. Yes, say, when the Pogano Gama, never not what some say, I meant to keep us saying, yeah, send us about game. Savannah, investments about the property, Savannah, assets, Savannah, where we're going. This is a sustaining. Nkuwulira ssebo.
extra tugenda tukola for creating a political support not just for formality sababu ya kwamba sisi kama afanye kwa Uganda ya kumula mbele zawe abaje kugamba takienda na kuikwenda kusema nyecho kwa kusiro ati mambo ya kufuga mwa ele kama bali wewe for walero nataka mtike kuganga munyako latia bagumye state oba ne bakesa business abazita marketing of course so mu Uganda again musabye ikintu kibuye na stance kalanga kutege ekyo kyafaako ICJ, and got to ICC, and got to US, but now bucket like Manchester and South, who are talking about facilitating from the 90s. So, probably exposing it, but still wait. As long as something is not going to produce something that is tangible, that's where my point is. So, now, positive impact is all of the end of that day. Kubanga tulabe ne sanctions nga bw'ozoogeddeko ne sanctions zigenda kuba no bakakyere ba Museveni ate bangi bwe baziwa ono ng'ateekawo mulala naye ku ye ne mutabani we tetunnabazirabako. South Africa. By then I think Shuma Yaripo. Forces village mu kwebwana side mwene mpenkola side mwene mu America ulaba kusiketi na bantu babili it is a battleground so at the end of that exercise wala kusikala mkati abagabira bila sanction nga webirira kyonna na webirira beteka ko era nasigala mu ntebe you get kitu kimwe cha wale simba match for kuli economy na chita nasema kugabe nasikala na nasija power esine fira dala tuna extra no wiza watu kuchuka na kusikala mu system ya miyemo bali munangagwa barakale mugabe weba so the question is after all of that what next you have to discuss and what is the solution now kati pato program zino zonna abibuuzo bye nazo kubuuza next ndoza tetugenda osembyayo kubanga era n'ebigenda nayo bigenda tutwala ku next naye kirungi kiri nti kasi abantu obakubiddemu ttooki mu nsonga ya foreign policy n'abasajja abo abazungu ndowooza kati buli omu ekyo ekintu abeera akitegedde baganda bange nabagambe program nga zino sizasabula zo naye za mugaso era tujja kubanga tuzikola bweyongera ku sharinga message eno n'abatatusanze ku live abeere ng'akola ki nga ajja kujja tulabe nga newe tunaba twavuddeko dda Pato omuganda wange ensonga eyo girambuludde bulungi olw'obudde njagala nkutwale ku nsonga yaffe ey'okubiri muganda wange bannanga abali awo kansuubire nti nno Pato mumuwulira bulungi kuba nze nkimanyi mumpulira Pato ennaku zino tulina embeera eya United Forces of Change muganda wange oba ngiyite coalition oba ki eya United Forces of Change mwe twegattira ffenna e Uganda bali ku nkyukakyuka NUPFDC buli muntu yenna ali ku nkyukakyuka mwe yeegattira oba okitegeera ebbanga eriise tutandise okulaba nga ne activity kati ezitambula ebiseera ebisinga ez'ekitebe si nnyingi nnyo oba ez'ebibiina naye kati tutandise okwekwatira wamu nga United Forces of Change era wabaddewo ne gundi conference yaliwo ebbanga eriise emabega oba eri wiiki baavawo ne resolution eyali ey'okusimba ebitooke n'okulaga embeera ku lwa ebinnya ebiri mu nguudo era nekikolebwa Abannayuganda asinga bakikola so Pato omuganda wange njagala nkubuuze generally enkola eno eya United Forces of Change olaba etuggusa kubanga saagala okitwale nga buli muntu akimanyi nti unity is power okwegatta amaanyi naye era kisinziira gwe weegasse naye
tetwagala tukitwalemu eyo direction just singa omuntu yenna bw'akiraba twagala tukigende deep bw'olaba ekintu kino ekya United Forces of Change kituggusa ng'Abannayuganda eyinza okuba nga ye future yaffe okulaba nga tweggyako omwami Museveni n'abasajja be bonna. Mukama wange neyanziza ensonga za Uganda nga we ziyimiridde era byoneko ebirowoozo byange birifaino abantu bonna batuwuliriza bate ebirowoozo byakuwa bibyenga omuntu ebirifaino tebirina kubeera bituufu ensiganolizonate ababirowoozo byange sigati birina kuba bituufu 100%. Osomekwamu ebituli Uganda gitukolerera tukolera Uganda eri free to criticism nga oba ekirowoozo kyonna sikikiriza amega sikikiriza bakikiriza mega kikiriza musobera birowoozo byange byakuwango era kyandibadde kirungi okubanga buli muntu aba ne independent mind mu kaseera akajjawo ne twewabulawabula ne tulaba bwe tutuuka so pato wa kirowoozo kyo yensonga lwaki twakoze tutya yensonga lwaki twakuleese muganda wange. Politics oba mukola business organization yonna unity is key. Yeah. Unity problem but yeah binaga bantu balega pyo bagamba semeza for 7 this organization opposition it's never gasiye songa nga it is an issue but it is not the major issue awe tinga maneno tuta minor issues in the major issues kana yo say hizo this organization yes na so nega see media however ngangera musonge problem defina mu Uganda iti Uganda tana ina sentient tuli banda twandisi simaje ba Uganda njya kujya makuru amatufu cyetuta opportunities ebitulu cyenda kugenda kuli tuli ku Uganda kugenda tuli ba opportunities tuli ba 14 years whether this whether we did tell you ukama tukati hapa nakuba bamalaika tukola kwenye madaba ya kufuzo ndaba siku kundi bafotini hatazi bako kujulis kuweka kumanya lido wako kujia kwa shokote kikera akamugera kupanda kamugite wa kajitu wano kati chama hilo mesimaja wakua matukundo za dati kwa nisu kati chisimu kwesi kuroza kugendo kwesi kati chisimu njendo wane kugendo hiyo natu mwanamuna kumanya kwa kwesi kati kumanya niko kozela hivi however situation where it is always challenging kupenda mumbera we chitomanya ole mtufu na siye mtufu no dira yoro sina what's that agenda bro gani katotuse katokera kutoka kutanza afya utake the risk kwenda kweka because agamba abantu na watu bagamba zinataka jambo FDC na bagamba FDC hapo ya kusema batu pe abatipi twaso bodi ne kwao yokoni Uganda Federal Alliance yaka na kitu na kwao UPC musebe na akikula olobusebe na kisanyawo katana tutongera ebisebe na FDC kali strong DP ne sajja wa hiyo wana musebe wana kula kupite kwani na Uganda gamba ekira akabanga kitera asigadeka FDC yali amani yo bili etana na ukikubira kumwao sasa ndio yake kuoza ndio yalika kama abali kuno bebana eno politikema kujego mali sinamwe yemu ekiri mu DP ekiri mu FDC nawo kituka sawa ndani kusema ni mwangu ambaye kwa hiyo kwa brother tuko ile sinamwe mali wa beteri kwa kutunisa abandi atwala na challenges zetu na yo tunapenda cha kisikolina na forces of change tusayo kuchikura kwa people power kwa hiyo people power ile ndio kwa people power yeye ya kula as long as we are clear agenda tiakujoga kumete eno tekao Uganda ingafanya jitu ya ganda people power it is the same as United Forces of Change ya unakutuye na kati mara meti geto politics mo wani no kuweka simu noti if it challenge ngezi wala kama tujja kubisanga kwa chakora tujja kubisanga na ye chonde chitesi wacho ndechikina maso atano kujogera kukati yatandise jula yaka nikamukaruna efailinga mwangu
kaluka bya bikune bifeedinga kwa abantu na wote leye kono bifeedinga kubaba la kaluketolo baba kwa Afrikana baba the resolution ijakalulu tikajana kumulama bote bakasaji basaidinga ko sibayo kutukira kemabega ke esebo kitogera ko wayo atufanya bakoma kitwaga tijakalulu ko 7 katemba tujakpara mazibisera teri kwa lukagera kwa 7 baba resolution ya the forces of change ndabali kwa Afrikana I think 2 years back 2 or 1.5 years back ndabakonde mukaluka tololo chulwa vina mu candidate kibayo mazo kumbira omusajja wefu this presenting I look at presenting that candidate and they supporting that omusajja wefu this guess what not right and it must have been sorted so kwa resolution here kanisa kama resolution ni basanda tukizi kanyana ho on nanga salamu mjaka kutekea kwa kusema kila kuna jamaa kwa manana tulifunga kwa nurwani ati kati olaba Pato omuntu asinga okudawutingiramu ku nsonga eyo kwe kubanga bwe tugamba nti tuyunitinze naye ate tutuuka ku certain levels nga ba MPs ne bakansala era buli omu agenda kulwanira interests ze ez'ekibiina kye kaakati musobola kutya okuba ne zino feeling za gundi ng'ate mugamba at a parliamentary level, local council level, the church was an apple. Come on, I'm going to get my money. No one. But what about the Mutimina with Gini? What we cannot contradiction. Don't never get a unity. Whether FDC, whether UPC, whether never primary, no matter primary. Whatever primary, I was not feeling dissatisfied. The best of our independent. Who we need that? Nate era Pato kati Pato 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 kankusalemu k'ekirimi Pato kankusalemu k'ekirimi katono era embeera eyo njagala ogigattire wamu yonna kubanga
waliwo ate abatandise okuyingira mu modu za 2026 nga bo bagamba ate nno nga banuupu nga bagamba pulezidenti yabagambye tugenda kuyingira 2026 naye ate bwe tugenza okwetoola nga tukiraba mwami Museveni yagenze kulonda bakadaazi ba NRM be bagenda okukabala kati bw'ogezaako okubaako ky'oyogera ng'abantu abamu bakugamba bw'atugaana akalulu olina pulaani ki nabo n'obabuuza mulina pulaani ki ku bakadda ba NRM abalondeddwa abagenda okukabala so eyo mudu nongiraba yatandise okujja mu bantu so pato byonna byonna njagala obizingire wamu tulabe engeri gye tutereezaamu sitwaga eno n'eggwanga balangira kikulu yaliko yalangira ensi fene tunyogoka sene tunata mutonyoga ndowooza Museveni bw'asobola okutwala n'akalulu netunyogoka bwe tunyogoka nawulire ennaku kunogabi yali waliwo abantu gala bangi abali balowooza tubabona ajja kuwabula mulangira wamu naye balowooza ajja mulangira Museveni asobola okumulangirira bangi babeera disappointed betwali disappointed okusinza musitrategi embamudde otademoralizinga abantu ababala kumaani naye twali tulowooza twakimanyi Museveni bajjaku kubakaluwandisirawo isebisero batakulandisetamu naye nga twena ajja kumulangirira naye tulowooza autukamuyako eyizo sipakinga revolutionary nesipakinga public uprising abantu nebekalakasi kitwala kuuza naye ebina kinindi na Museveni that's what we thought. Nkuwulira network ebadde ekyangamu ng'obuukabuuka musoko otereezaawo nga nange bwe ngamba bannange buli omu akwate ku share button oba mukitegeera abantu ne bwali bazze omwaka ogujja ajja kimayambu eno information twagibagamba genda mu maaso mukama wange bado That's what you get. So, you got to get it. One, I got my response here. I don't know what you're losing. They begin it up. You call a conclusion, Jacalo. Check out what I'm saying. Going over the as long as I about the paper. Jacob is a state functionary. I can't be you and I'm including them with a political woman. I just go to the swallow. I'm going to get that. I'm not sure I can be here. It's not what this number was good. Nyoko. However, Oromo society, freedom of speech, freedom of expression, freedom of association. Muganda wange pato kirabika network emukwata simanyi kiki. Wabadde wakuba. Yes, I don't know if you have not been official, kind of a chief mode. They don't
yamala kusoma kubeera official wakata NRM yeso oli ajo nga ba NRM. So the issue is not been appointed. No one of them Kenya one has long as 7 years rose. The one who now just for the number of them is their person. As long as they are rose. I just want marketing I don't want to at whatever cost. At whatever cost. So I remember that about the Tamata again. They have a 7 years rose that get this. That is the guy. Because as long as system ye we ya capturing institutions both state and non-state institutions katoina chokera kusubira chikakora positive au kama positive processes engage you get so ndani ya kama batakiriza mukundi abalowooza nti akalukata ebitwala Museveni otuuka katonda tuyakuba nabada afetulwane twagala Museveni tutuuka kitukola kutwala kotasi atuuka paka kitukola kota atuukamu mwezi kujja nawe in any case nga tuze bila mukaaga abakalowoleza nebulutosi kuba akwera balagi ati tutasakira wamu tetugaiba nebalowooza batwalowooza ogenda ekolooza kasa kutwala Museveni kamututti as long as pursuing a goal yemu tano scoring a goal yemu no problem wagenda tujasekira wa anaweza kushinda victim sana kwa mzangu nga akabanga na nabana na tikanido wozi inaloza kwenti mlebe inaloza bubi mosize Okufanya batalo center taka bako chachayo ke chifuga teka Omanyi abafuzi b'ennono kabaka bayogera ekintu kabaka whatever kabaka says becomes a decree kyayogera kifuga decree bakifuga teeka ekitibwamu yabeera kabaka kati yina kisoma kya right center tayina muntu yali agambyeko mu kyenjogera ekirako wakinyizibwako birowoozo kibeera fayido ate obate oyo abaluka bayisibwa yekayeka yinaatawagulwa kikatawagulwa yeka kyayo bakugenda tebamuwakanya avuga bubuzi kibeera kya genda ali mwalinga avuga ekigaali omukulembeze olwalonga badde ku recording nga bagamba ini ele case kyayogera ekikola ekigamba endowooza ate wabamuza ensobi awagulwa nebuli okuno obwana obwolugezige omukulembeze tadde bwamwesibanja omukulembeze tasobya ate agamba tasobya katonda otondera kumusiriza musikirika oba otegeera sibamagamba ekitulwanyi mateka Uganda buli omuga nga freedom ye okwogera kyayagala n'okutuwa endowooza yenga omuntu international bodies so EU, UN nani. Agwemba. Osobola baleta pledge yo. Nabaga na. Weba kuso kukulembese ofunira kwa.
kati oyinza okukola okugenda bagati bannange wabazungu bagala kimu nfunira mungwa kyekibabeeza omuntu abakisolo nabeera badikisendere babeerawo amanya ajja kujja ekkongambe ebyobugagga ajja kujja nasoma ebyobugagga ajja kujja namugambe muzimba obudumu obuyite Tanzania bwe nanyini mafuta ofuneko 30%. bw'obalaga ebya Pan-African oba toyitawo oyinza okugenda kisibya bakosebele masini alifalikola Pan-African bajja kuwa ebyeти naye bakola Sankara bajja kuwa ngati bakola Gaddafi bajja kuwa ngati bakola Magufuli Museveni yabalima bulimi bwize Pan-African tabako Pan-African tabako nalibaleeta jasa beeteka mubwetesi ngento kizabazungu kati okujja kubaita nobagamba bannange wano omufunira nobayingetinga back door lwakensito yingetinga omesezi anti Museveni wona bakulembeze kwa African continent nga bali anti Museveni ogeza Zambia ogekiriko nakure oyawamba ewamba koti ojega koti sawa zinalikali alitakewa obakudaki okugeza okulembeze gwegomera Zambia mwezi yamu libalia bakugamba anti Museveni nga basobola okusapootinga kati bino biba bijja mukamera bweba ne twafunyeyo kuuli erayo ku back door kuneyo engaging abantu mukama kwa hizo kwa engagement za tusimanyi because it's a very sensitive issue bino nga bitwako bikumanyi kujja tubuuza plan nga lo plan ingina master tukimanyi because how sensitive the issue is kuvera bya kuvuga ne ogala kino kano omuzadde ogenda maaso waliwo enkola bwekyo no engaging wa stakeholders ab'enjawulo no engaging amawanga ag'enjawulo kulega kusupportinga financially in terms of human resource and in terms of arms in case he was ever and in terms of technical knowledge kitegeera ssebo ekyokubiri Museveni yatwagamba mu kaseera tekina na force era kugenda kukyama kugenda mu kalulubi ne jamamu byalimu kutusimanya tugende Force yo tetwandiganye pato naye Abannayuganda nga beetuulako nnyo tugenda bayita tukozesa lulimi kyo Uganda bokka naye nti dynamics eziri mu mawanga agatali wagana mawanga agafaana tribes ennyingi nga mulimu religions nnyingi kibe big challenge okulera abantu balina ku bodi emu ne mpasuinga national cause ebijja kumala mu Africa obale emyaka nakumi egisoba okusobola mu 2000 olonyeyo abakulembeze eggwanga makumi atano mu abiri agali mu Africa abakulembeze abasuuliddwa abantu nga beekalakasisa ne bagwa amawanga tegabera waddaana ng'ogyeko mubagibo Ivory Coast yalimu naye omukono gw'abazungu ogendekereyo yajja ne Gambia yene waawe n'ogenda okusibala nsiringa emubiri ssatu Tunisia kati okugyeko oyinza Arabic Spring amawanga b'ekisilamu boogera olulimi lweru basoma eddiini y'emu obagamba nti it is a boy whether it is no it is no naye kati bino ebyo bya Uganda amawanga kuweka kyagali ku tribes nnyingi bw'oyogera kubuuzaako oyayogera Rwanda onayogera kode ye onayogera bino ani wetumala buli mwasoma ddiini ye ono musabize ono mukatoliki ono biki kati wabawo challenges ezimusigambu tisoboka batuladdeko mu nsi ezimu naye wabawo challenges ezimu ate omutuka kulebonga gavumenti enatulusi ekozesa divide and rule nebayiwa mu ssente n'eriisa ono n'eriisa ono n'ekola etya kati kibe big challenge sigamu kisoboka era kisoboka obana Uganda tegerera kulwanyisa eggwanga lyonna Museveni okumugyako ne district 2 zokka Kampala erimu obukadde 8 emisana esulamu obukadde 5 ekiro wanga obala obusadde okusatu kukolya kukolesi ne bufuluma erimu esulamu obukadde bukunukkiriza mu bukadde 8 district 2 zokka Kampala ne Wakiso wambe bino ogatako ne mukono gatonagala mu luweero ogenda andikazayo kujja Museveni zimujja ku lunaku lumu abanaku 2 sasa wote agenda leo you get ndio ngone wale fumanyi nyo manyi ke tulino wala kije tulina wala kisobozi bwaffe naye nga sina kwa kunyo subi kene kuna kye lisoboka isubiwe nalo lisoboka kama final cost nga because boba gamba besi je kubanda muri baba saka ngira bidana ko besi je mufere ya saka ngira mudana tikwezo kwata siyamba no besi je mufere sima ya tebikyatuyamba ebyo
muti atwaita musiko okugana kugenda mu ewe sikota kyasuka kati tekyali kudisaiza kuzanyagulira kwinagulira kubyavaawo musokera mamu disitobo lyekasiya kulya watu kugeze musiko mwanseka kumenderera kubyavaawo ati bikyasuka kati naye musokera mamu disitobo ngasiya kuliramu naye agamantu twakwesa mundu okujja embuli zezibuze zitubonyabonye olwale kati embuli ye perception yonna omukulembeze gyagamba omukiso omukulembeze ne mundu era sikiwe mundu ezo zigasika zikigende bannansi yuge so kati ye opinion yaabwe oba ye school of thought gyebalinamu ekibagamba tugezaako era byonna okulwalinga bannansi akwegenyiga bastakeholders ab'enjawulo tomanya ate by the way asobola okugenda mu era bibyo atatuka kizibu kati zesiba tusigale kola kituga tukamulama in fact era bategeza kitu mwana baganda bapinza ekyakibika kusaba kuyiza kintu kimu tayi isole tayi kwa tayi yamsa yitatuka manye bintu byaka paka tayi ni kintu kikulu nnyo ne wozi ya kupiso ko nje mutatuka pati mutatuka utegera muganda wange eseo tuyo tutodde kwa tufuya tuli kumona kwa nabawa molola isinga basaswa kwa mwana Steve apologies sinde bakola kinone ba bonna ne baluganda negativity yenna n'okutwala mama naye faka subscribe tuli kumona mwana tukola kituufu obudde bwa musabye kasita bonna atuuka kuwulira amazima n'akasika kigenda kuyita taiti ezo bayita natuuka maybe next week maybe next month maybe next year maybe next 2 years maybe 2028 you never know by time wewe netuuka sacrifice kigenda kusaba wile big of vanai oba atya gavumenti ejja kukola aweema nsala nnyo esala yange Museveni alina kugenda nga Museveni ate system yesigalewo because it is very possible banagenda tusigale system yemu just a near of positions system nesigalawo tusigala ng'enjawulo siro oba nebikabina mu wasi tulabe Zimbabwe nti bakabamugabe yasapomekiza economy akoze atya mu kimu kyonoonese yes oluyinza tekukyuka munaleko najja kuyinza nga tewali kikyuse tuli omusajja waffe opposition bayamwita Chamisa awekye bwenye okuva ku mulembe gwa Mugabe nekati abonabona ne munangamu it is very possible bwesigaddewo tusigala tubonaabona so tusobeke tulwane system eno tyakulutiige obeerewo kyetuyita fundamental change eggwanga Uganda litambule otoluganda muntu wa wansi okuja nga tulina kyomubuuza ekirala endowooza yange mukama wange muganda wange weebale nnyo weebalire ddala pato omuntu wa wansi olunaku olwaliwo network etusumbuye n'okwakisesinga page eno okugiyingira twali tulina kujja ssaawa 8 naye bibadde bizibuzibu so kati gwali kuneno gwasigalidde okusharinga abantu banajja ne bagiraba oluvannyuma so pato muganda wange era nkimanyi bulungi nnyo waneno obudde butuyitako njagala kubanga ensonga zonna ozoogeddeko ez'abasajja baneno aba EU n'abalala bagwa mu kategole bwetyo eza United Forces of Change mpozi ng'ogasseeko n'ensonga z'akalulu kaakati olina kubaako bigambo by'oyogera ebisembayo eri omunnayuganda generale kubeera ne solution ogiwadde bw'obanga togiwulidde pata agigambye ffe ng'abenkyukakyuka tusobola okwengejinga ensi ezimu ezitakolagana Museveni eziri wano ku Afirika n'abazungu bano okubagamba bwe tujja mu buyinza mufunira wano kuba tebasobola kukukwatirako nga tebalaze bafunira ne tutabalaga nnyo nti tuli ba Pan-African kubanga bajja kulowooza tetujja kukola nabo singa tutuuka mu ntebe so solution zonna zibadde mupata azigambye kati pato ebigambo ebisembayo eri omulabi wa Folgiro TV n'omunnayuganda yenna ali mu struggle tubeere nga tuwunzika programu eno katongere okusabira diplomacy abakulembeze zesira zigenda kugendera pano kwa pato
sisi mwingine sisi kwa na huko sisi kwa kujili mai kapasi ile kama na tumanyi kama kwa mkuleza watu wani aizo kwa inaishi mzako ese kwa hiyo so abantu za solution hizo kwa 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 chikera paso yes sir kale bayacha mpaka tusikane kakola sawa mnaenda kwa na ba sasa kwa hiyo tunaenda hapo abakaza mali kwa bila diaspora abapakati ya basajja bakatsa kwa Uganda bakoze batema kwa mesho mbere mu biranga bamukabi eso iwe ni watu basajja batama amani yo yabakwisa neza eso ndoninga as long as tusigana tukora kitufu katuvodde kulabwa so ebya baganda bange ababuuza abaganda ababeja kutoka kwa bitikiti bane China ekisogenja sortinga tubona abana ekisibona mu diaspora so now this sortinga na ndio za jamani maliza mwezi mrefu maybe bichaje kwa sababu kwa mwezi mnaanda jamaa mausinga paka na Uganda suka msaidia 6 degrees bitegera masa shumali hiyo ya Kongo na yeye katukomyewo tujja sorting ensongezo masa era kale muganda wange era katwongera okusabira pato akubanga era of course we wabaliwo space engeri gy'otambuzaamu emirimu ginene egya struggle katwongera okusabira tulabe ng'okomawo ku mpewo muganda wange weebale nnyo weebalire ddala kubanga otukyalirako waneno ku Lujuliro TV weebalire ddala kale kakati baganda bange mwebala ababaddeko buli omu abaddeko wenna sharinga busharinzi video eno Christine Amanda Nakagwa nkutumidde na buli muntu yenna abadde ku video eno nkutumidde Liam Race nkutumidde Thoughts of Steel nkutumidde na buli muntu yenna abadde ku neno yongeza kuta the network etuzibuwadde singa tuwazze dda sawa 7 sawa 8 neyongera kubeera ng'otambuza video eno n'abalala bajje bagirabe nkimanyi video nga zino eno teziba za excitement ntukubaako gw'osabula abamu zibanyiiza naye ate balina okukola ki okuziraba mwenna ababadde bagamba ndowooza mulabye bakama baffe boogedde bakugambye pulogulaamu ya Iganga twagisazizaamu olwaleero olw'ensonga ze mumanyi obulungi pulogulaamu ya Lira gye tuba tulina okubeera olunaku lw'enkya nayo yasaziddwamu olw'ensonga aliwo omukyala omugundiivu Cecilia Ogwalo abamu temunnakimanya nti yafa ennaku ezo Cecilia Ogwalo yafa kati eyeerira yo yebadde yasazibwamu dda emabega naye eyeeyiganga yo yasaziddwamu olw'abakulembeze nti bakyali under house arrest so ebyo bye biriwo ebitambula mu ggwanga byonna ebirala ebisinga pata bibagambye okuba gwe nabadde ndeese ne Uganda ffena gye tuli kitukakatako okutereeza Uganda yaffe kitukakatako okutereeza ensi yaffe kitukakatako okutereeza eggwanga lino osobola okuba mu nsi ennungi ensi eyeesiimisa ffe n'abaana baffe kale bw'obanga okitegedde nti buvunaanyizibwa bwaffe okutereeza ensi yaffe kateri kugamba kirala kyonna okugjako okutereeza n'okwetereeza Uganda esobole okuba ensi eyeggwanyiza mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu tubyogere mweraba